asseeko ku nkyukakyuka egenda mu maaso mu ggwanga Uganda tusobole okukyusa, kubanga buli subscribinga channel etuuka wala nnyo, maye gano gatuuka ku buli muntu n'asobola okuba nga ategeera ekigambo ky'enkyukakyuka, n'aba nga ali updated, n'aba nga asobola okutegeera ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lye. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza emabegakaawo, gwe muganda wange saagala kulisayo givuddeko nkuleetedde information ng'ekulaga nga eggwanga erya Kenya abaayo beekalakaasiza olw'emisolo emingi egibateekeddwako ne beekalakaasa, era embiranye ebadde y'amaanyi nnyo, curious ebadde y'amaanyi nnyo, kubanga poliisi etuuse n'okuba nga etta abantu abatannategeereka na muwendo ng'eba kufayalingamu amasasi direct. Gwe mukwana wange ali eyo ampuliriza. Naye kati bwe njogerera President William Ruto owe Kenya asazeewo n'awithdrawinga bills ku ggwanga aziggyeeyo. Gwe mukwano gwange ali eyo. Muganda wange waki nkuleetera lino eggulire, w'olabanga ono President w'e Kenya nga bo Abannakenya basobodde okukikola, President n'asobola okuwithdrawinga charges z'abadde ataddeko, bill charges, taxes, n'asalawo okuziggyayo. Naffe mu Uganda kyali kisoboka okubeera, naffe tusobola okukikyusa ne kiba nga tusobola okuba nga tuteekawo embeera, gwe mukanda wange, naffe ebintu ebyekanamye mu ggwanga, emisolo egiyitiridde ne giba nga gisobola okuba nga giwithdrawinga. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Okusinziira ku Kenya, ekitongole kya Human Rights Commission ekya Kenya, omukyalo oyo avuddeyo n'agamba nti nno yalabye akatambi emabega kaze katambula nga poliisi ekuba efayaling amasasi mu bantu direct, negamba kino kirina okukomebwa mangu ddala. Era Pulezidenti William Ruto avuddeyo n'ayimirira mangu n'akola conference n'agamba nti nno eggwanga lino lyaffe era eggwanga nga twetwala mu maaso, so wabeerewo okutabagana, okuteeseganya n'abantu ne ba civilian, kubanga abantu be batwala eggwanga. N'agamba webanga ensonga nti eganye, tewali nsonga waaki tetutuula ne tuteeseganya ne tusobola okuba nga embeera edda mu nteeko. Bino nno bigenze okubaawo nga beekalakaasi bayosezza ekizimbe kya paaliyamenti y'eggwanga erya Kenya. Pulezidenti n'avayo n'agamba embeera webanga etuuse wano, embeera webanga etuuse wano, then ate kino kirala nnyo, tuba twetaaga okutuula ensonga zino ne tusobola okuba nga tuzitunulamu nnyo. Jjukira nti nno Kenya ebadde etaddewo biiru ku musolo, eyongeza biiruzi z'omusolo, taxi nga yeekanamye mu ggwanga eryo, emisolo nga gyekanamye. Kakati ate babadde bateekateeka kwongeza biiruzi endala okulaba mbu basobole okuba nga basasula amabanja eggwanga lino erya Kenya erigabanjibwa. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abannakenya ne bagamba nti nedda tekijja kukkirizibwa, kubanga wonooteekako sanction eyo, wonooteekako biiru ezo ne tibanga buli ggwanga, buli munnansi eggwanga lisobole okuba nga lisasula amabanja g'eggwanga, kitegeeza ekonomi yaffe ogenda gisuula, egenda kulwaninga wansi. Ate eno embeera tetuyinza gikkiriza n'akamu n'akeddagala, kubanga tubadde tuli mu mbeera mbi olw'emisolo gye mututaddeko emabega, ate mutwongereko naguno musobole okuba nga musasula amabanja g'eggwanga, ate nga ffe tetumanyi n'amabanja gano wa gye gaava na wa gye mwagalira. Gwe mukwano gwange aliyo. So nekiwaliriza abatuuze Bannakenya okugenda ku nguudo okwekalakaasa okubanga bameggana ne poliisi direct. Gwe muganda wange, era kino kikanze nnyo abakulembeze b'eggwanga erya Kenya, ne basobola okuba nga batuula mu bunnambiro nnyo oluvannyuma lw'okwokya ekizimbe, ne bagamba ensonga eno ekomekezebwe mu bwangu nnyo, wamu n'akazito Human Rights Commission, commission eyo, ekibiina ekyo ekiri mu Kenya kikitadde akazito ku gavumenti y'e Kenya, ne basobola okuba nga bawithdrawinga charges, bills ze badde batadde ku Bannakenya. Gwe muganda wange,